ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرونجي من أبرت لباب الكروتين بكد والسلام TV. مرحبا بكم في هذا اللقاء. tulibasanifu twesimenya okudamoga simakana kona mmwe abalungi abagalwa abali ku Salam TV olaiba Salam Eva mashallah taala okuveruwera ochichusa abana beruwero bana bechichusa chikuloba yemanyumba yimba abana beruwero abana be wawo kuveruwero balaba abalyanaka balemezi mwina tubatumideko nnyo mwebale kubaya ku Salam TV mwebale kubanga obudde bonna mubeera ku TV ya Fenganzi omusomesa w'eggwanga lino Salam TV mashallah taala. Muludde wa muli Mbale, muli Sironko, muli Koboko, muli Karamoja, oli Karamoja ejok abe Karamoja ejok abe Kanawat na Park abantu be Katakwi aho tuzimbawo kati sawa zino ajikalimu ayina omulimu gwakola munene nnyo aho tuzimbawo Katakwi aho tuzimbawo emizikiti borehole n'ebisigadde byonna. We are transforming the communities. We are transforming your communities. Don't worry to choose inshallah ta'ala. Salam yajja kuleeta mirembe mu kifuba kyo mu community mu maka ebyo byonna biveewo kwe mugaso kwa Salam TV. Yes, credit goes to our visionary mashallah taala abo Allah byetwala haji Dr. Anas Abdul Karisa Mungu yamujula na mutwala kadhen nabala bashaliwo Dr. Alhaji Abdul Karim Karisa Mungu akusasira ku bulungi era byonna byagala biringa bikuwa ebirungi Mungu abikuwe byagala nga si birungi Mungu akutaasa obiwabyo era Mungu akukyusirizemu ku ekisinga obulungi tosobola bimanya ni Allah yabimanyi. Dr. Abdul Karim Anas Karisa Mungu akuta yes Dr. Abdul Karim Abdul Nur Karisa yes yerinye tufu mashallah taala bonna abawayo empewo eno ne musasula sente mpitirivu okulabanga byonna tubitambuliza wano mwebale ddala mwebale kwongera tofaali ku community corporate social responsibilities zonna emirimu gye tukolebwa giyita wano mashallah taala. Saba Allah batusasire abatuwera obulungi abulaba osinzire luddawa oli Mwaruwa oli Mbe oli Kobokaawo oli luddawa oli Pakwachi. Alright, mwena abali awo abali Erira abali Eggulu mwena Kitugumu mashallah taala Etienne abawo Kopango Kopango Kope Rio Mabel mashallah awo tulikola ki twatambulira awo balungi abali Fort abali oyima abali Masindi mwena abali awo abali bibamu abali abatuzi bamuge bweyale abo Karuma mwena tusima Kafu mwena tusima togere kuba Fort Potro togere kuba wa Chegegwa Masindi Mubende tugende ludda watugenze Ibanda Salo gende yonna mu west gende yo Ibanda siswizo na Bushenyi Ishaka mwena mwe bali kubako buli omu abe Kabohe abe Biharwe wawo nje omukyala wangawo nange mama nasi Mungu akusasira ku bulungi era akutusimire Allah akujaze khairat namwina wesogede kanungu lukungeri alikungeri akwaliyo ajeti Makka na mtu ale Makka ye Makka atina mtu ale Makka Mungu akusimira ajeti Makka mama Sharifa Mungu akusasire ku bulungi abantu besinjiro mwenawo Jofula yabagala nnyo isinjiro mu Bukanga Boda Tanzania n'okusalamu nange ekiri eyo nkomawo ate nzija kuwandiisa ba ijja inshallah taala abeyisinjiro nzija ababukobaawo mutukula nozola basalamu wekola ki yonna ekavalinga Masaka tegede bukoma nsimbi ejje ne kuvalinga Mpiji ne kavalinga luda mukono togede kuba wabejinja mwena kodeyo
bakagwa mashallah Mungu atusasira bulungi. Tuli wano mu studio za Salam TV tusinzira wano mu kibuga Kampala Kamwocha Kira Road. Tusinzira netutandika okubanga tuweereza eggwanga lino program as usual olutindo mu lutindo muno nakulwa kutaano tuconnectinga tukujja wano netukutwala paka Makka entandikwa y'ensi amakkati g'ensi eyo entandikwa y'ensi na byonna tubaleetera bulijjo abagenyi ab'enjawulo bamu nga bwe wali muno okusomesa about Makka. We talk about more about Makka. We talk more about Makka. Alright, we talk more about Makka. We talk about Makka mu program eno mashallah taala. Oba okwita ku bagenyi ab'enjawulo betambuddeko nabo abatambuddeko bagiziike Makka ne bakubulira byatandika bitya byali bitya bube baani bisoboka naawe osobola mashallah taala. Mukkirize nga sinnabayanjulira mugenyi bakuliseeyo nnyo embuga. Bakulisayo nnyo embuga ekibuli ababadde ku matikira ga kabaka waffe amatikkira ag'omulundi ogwa-32 ekibuli twabadde ekibuli nga tusoma edduwa okusabira eggwanga okusabira kabaka okusabira Ssaabasajja tusabira Nantabipingo Land Road n'amannya gonna to mention by few gonna amanya genga wagayina Ssaabasajja Magulu Nnyondo Cuucu oyo mwana wa Muteesa kabaka taata Ssemakookiro mashallah taala. Ssemakookiro yabaddewo nnyo n'Abagereka yabaddewo n'abakungu abalala okuva e Mengo babaddewo mu bungi. Buganda bwabaddewo abataka aba Busolya abasiraamu babaddewo bonna mu bungi matwale okuva ku bwa Imam Bazinyi bonna paka ku madaala aga waggulu ne kasolya ak'obusiraamu. Jjajjaffe omukubo patroni w'obusiraamu mu ggwanga oyo obusiraamu wabwisiza wano mu ggwanga lyaffe omulangira Dr. Qasim Badizu Nakibinka Kungulu mbuga yabaddewo nnyo era tuwadde speech yabadde nga yakyasa nnyo nga byabadde birungi. Ababufuzi babaddewo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo n'abalala babaddewo abakungu bangi kolo gwabadde gutebenkedde nga tuliko at the top of Kampala Kibuli Hill mashallah taala Kibuli Grand Mosque. Saba Allah atusimirira batuwera obulungi jjajja we baliteekateeka n'olukiiko Testes mwebali ddala ate bali kusima. Saba Katonda kabaka afaamu obulamu bulungi ayongera omukuuma ate amuwa obulungamu wagoberera bajjajjaabe mu hidaaya ne shahada kyekyebeeyi kuba jjajjaawe Ssuuna yayiniriza obusiraamu wano Muteesa n'asiramuka n'asomesa obusiraamu for over 40 years obusiraamu buli wano nga bonna bwe bugira buki bwe butinta bwokka 30 years plus nga obusiraamu bwe butinta bwokka wano mu ggwanga then later n'abalala ne bajja. So kyabadde kya bbeeyi okubanga tudda Kasozi Kibuli okubanga twongera okugoba ennyayo naye ate wofuna embeera eyo era nejja naawe nobanga otambulanga bajjajjaabo kyekyebeeyi. Katongera tukusabira n'okusabira Allah okuwa obulamu obulungi butali mundwadde. Lunaku lwaleero nina mbayitidde omugenyi ono gwendeese omugenyi Mulemezi musajja mulyannaka munene Haji Kibalama Moses Musa alhamdulillah sebo tanso kulaba kale sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngone kanye simanyakira mwabadde ate ngenda nakulaga ku lutindo eno balita lutindo tuconnectinga ntugatta ebibyawo nyone kanye kanzo ke kata kulaba mu studio nze ate adi aka Mungu ateke mbaraka sebo bali kumanya kwambala. Amina sebo. Ate we kumanya birungi. Amina sebo. Mashallah sanzo kulaba kale sebo bali batya balungi sakulabyeko embuga nabaddeyo leka gwe tewandabye ndabika nabadde mabega egero tiza kubeera wala nnyo kubanga oba oyambuka akasozi wekati emmotoka erabika engeri gyefaanamu yo yanjawulo esebo olabika nakusanze watudde dda mukama wange alhamdulillah kulikirayo ddala nakomyewusi webale kujja kusabira Ssaabasajja. Amina. Mungu amwongere obulamu bulungi. Amina. Ate mwebale kubaawo. Amina. Abantu b'eruwero bagamba ki? Abantu b'eruwero balungi. Ate ab'ekitende. N'ab'ekitende balungi. Ate ab'okubbiri. N'ab'okubbiri balungi sebo. Ani g'osinza okulaba oyinza osinza okwagala okunyumyako awo nalusiba togere nalusiba oba Namutebi Sharifa
bonna bonna balungi bonna balungi banaiba bange bonna alhamdulillah Mungu ateke baraka amina soko obuze kubatulaba banna nga batuwuliriza kambalamusi n'ekiramuzo esinga okuba ekirungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh amannya agange bampita Musa Kibalama Haji erinnya lirina okutandika bulungi Haji Musa Kibalama wali abamanyi erya Moses nalyo lisaako kubanga abamu bamanyidde erya Moses nga litera okukola ki erikuyita we batyo Moses Kibalama era nga original names abalina okuba Musa azaalibwawa nzaalibwa Bulemeezi Wabusaana kiri mu Gombola ki mu Gombola Wabusaana district Luweero Sebo saza lya Ssaabasajja eryawa eryabamunaanika Sebo essaza lyebamunaanika tuba tuli mu Bulemeezi olwo tuli Kyaddondo ennaka wali oziriddeko naziryako Sebo ennaka simanyi obaakiramu amanyi ennaka naziryako Sebo ate Bibu amanyi ennaka azimanyi Bibu naye mwana waffe tumuzaala buzazi Bulemeezi naye ali ennaka alhamdulillah mashallah taala kati ffe n'otuwadde ku nnaka ennaka twesinaaba okumanyizibwa kabigundi naye kati zibaamu obudde bwazo Sebo alhamdulillah ab'e Busaana awo bakola mulimu ky'okusinga gye bakolanga edda ab'e Busaana balimi bannanasi nnyo n'emmwanyi mwanyi n'ennaanansi nekyettumula era nze nalyanga nnyo balugu kyettumula namulabanga n'endaggu nyi nagalanga nnyo balugu nagalanga nnyo endaggu saagala nnyo balugu nga simwagala naye nga njagala nnyo endaggu simanyi obeezi wagiryako byonna nabiryako ekyaliyo era emmere yange gyensinga okuwoomerwa mu nsi muno kyettumula kubanga mulima nawaka mungi alhamdulillah ani akuzaala anzaala omukyala bamuyita Namubiru mukyala wa Mamba ekitegezo tuli bakojjabo nnyo mashallah ene tujoga wootyo tusobola bajoga era mbawanya ekitiibwa alhamdulillah Namubiru Namubiru ani Emilina Namubiru gyali awangalirewa Wabusaana ali Wabusaana akyakuumye olujja era ate taata yeyafa bamuyita ani bamuyitanga Senkungu mukulu Senkungu Senkungu ani Koyas Senkungu Senkungu baba babedya ki Ngonge baba Ngonge musajja wa Ngonge tuyina Ngonge bamanyiko basajja n'abakyala abakozi bayiiya nnyo era ebyafaayo ebiriwo abantu batambula nga bali nga beesiba bikoola naye ow'Engonge we yagenda n'atunula n'agamba naye omuntu atambula atya ne yeesiba ebikoola n'ayiiya n'addira omutuba n'akomagamo olubugo era batandika okwesiba embogo era naffe olaba wa Ssaabasajja tuli bakomazi mu Lubiri omulimu gwe mukola omukulu Sebo tuli bakomazi mwe abakomazi ba Kabaka mwe mwambazza Obuganda kyobulaba n'okuyiiya kyobula nti tuli bayiiya ab'Engonge kizibu nnyo singa n'ow'Engonge nga si mukyala muyiiya oba musajja muyiiya batono nnyo era b'osanga si bayiiya ab'Engonge Najjemba nkutumiddeko nnyo oli omwenyinaze awo Lilian Najjemba waali awo alikolola awo mukyala wa Ngonge bamuzaala Kyaggwe alhamdulillah kutumiddeko nnyo Najjemba Shamimu kutumiddeko nnyo ali Thailand esaawa zino Mungu amusaasire naye mukyala muyiiya nnyo Najibu Kivumbi kutumiddeko nnyo amanyi Najibu Kivumbi wa Radio Voice abo baŋŋonge naye muyiiya era erinnya ndiwulya buwulizi oliwulya buwulizi mashallah nemmanya nomanya nti oyo Ngonge nemmanya nti wa Ngonge alhamdulillah Haji Musa Kibalama akola biki Haji Musa Kibalama era ndi muyiiya nga olaba obukomazi bwe butatugira ndi musajja adiringira mu furniture era otambulira mu production ya furniture nkola ntebe dining byonna ebikwatagana ne furniture
bitanda braining bichi byonna anything kyoyinza okwogerako esebo Mungu akujaza khairati amen nga tukolye wetwebaka na wetutuula wetuwumulira sebo webali eddala amina fani kyalako tutuleeteddewo okulabako Salamu TV katulaba weja obebulamu kiki bwekyolaba obona okola ntebe ya mukama waffe obona okola ntebe ya lutindo wano okola fani kino ganti oba kikyolaba ekibulamu ekyo sebo gamba bugambi nti balemezi Salamu TV bawadde kino ABCD tetusaba nye tugambi era nja kubawa agambye yakira mawulidde haja agambye ajja kutuwa insha Allah taala kona kanalaba akabulamu muko ng'akola ki akabawa nga okatuwa billahi taala ate obo kuye masha Allah taala nsonga ya maidadi sana lero ndese mugagga Mungu asiime ya rabbi rakirize amina ate nga nsimbi na yazima ate era azirabika Mungu akusiime ya rabbi amina haji kulika ye Makka nakoma wese yito tubulidde furniture mutundirawa furniture tulina amatabi mangi tutundira wano ku bbiri opposite Makerere Yero ekizimbe bakita Shushani Parish era kuliko ekipande Balemezi Furniture Works ntebe nziraba nnyingi opposite awo ekizimbe kyonna kijjudde wansi ne waggulu waliwo ntebe za Balemezi Furniture Works Allahu akbar walillahi alhamdu ajikalimu wowulidde mashallah ne tugenda olaba ekisaasi nga wakabuuka ebitaala ng'ogenda ng'ekyanja awo olaba era showroom omuli ebitanda ebiri mu ndabirwamu awaliwo era entebe yaabo ndina wendaba entebe nga zinyirira awo fuufi ku mukono guno nga wakabuuka ebitaala ku mukono ogenda ekyanja nimba ngenda ekyanja omukono ogwa ddyo esebo mashallah awo nawo ndaba entebe nga nnungi era nawo showroom y'Abalemezi Furniture Works mashallah ne tugenda ekitende opposite Quality Supermarket bambisiza ku shero era kyenkana era ku shero awo notandika okutunula nova ku mukono guliko shero kati wemanzira nzira ntebe ku mukono ogwa ddyo wemanva entebe gwa mukono gwa kkono era tuli opposite ne Makerere Yero nawe wali Makerere Yero opposite essomero wama secondary katugambe Quality Supermarket awo ndaba awo nawo ndaba wentebe nga ninga wawanvu ziringa ennyingi oninga wona agwe kagwaliwo abera tutundira wese sebo webale kuba musajja muyiya amina webale kola amina kulika yagadde ogamba Jafari bagala kujja tula mu studio yagambye kino kana byana yakomage kitanda kyange Allah reke mbarakat alhamdulillah faboru tulinze katujja kuba naka ni yaffe yorutindo tubajja yamanyi cyana ayiya nga tutulawo ngaffe ba lutindo insha Allah taala Mungu akirize amin haji kulika ye Makka nakomawo sebo kulika dale Makka nakomawo natambula bulungi ne komawo sebo ndiko kwa kumeko gende Makka kwegusose na era nkyeyongera wamundi ogusose yesebo otandiko kyo gende Makka otandika kyo gende Makka kirowoozo kyalimu kubanga empaje manjibwa mu Busiraamu ekirowoozo kyalimu nagira ningenda nebuuzaako ku Batawakkala te kampani nenkola ki nenjebuuzaako netwogera bulungi neŋŋamba teffe tetutwala muntu nga tamaze kusoma nekola ki netandika okuntwala netandika okusoma nsoma netumala okusoma ennaku zaffe nezituuka netusitula twasitula netutambula bulungi kubanga twatambula bulungi Tawakkala yali etufaako bulungi kampani netugenda oyinza okuba wana buwanyi Tawakkala olwokubaawo nabo omanyimu Tawakkala nnungi nnyo era nze ne baba mukwano gwange magezi gemuwa ebyaddala mugamba agende mu Tawakkala bakulabiriranga mwana muto aba mukawulidde ako simanyi mukawulidde bakulabiriranga mwana kadde muko bagambe akira musewa kabagambe Tawakkala bakulabiriranga mwana muto bakufaako nnyo era nze tetwasanga buzibu ffenna alhamdulillah kubanga buli kimu baba nakyo
abasawo babayina okulya mulya bulungi musula mu hoteri kakati nga bwe twava ne tugenda Madina ng'obikolako ne bwoti nokkanga bazinye n'olwokokka n'ogenda n'osaala owuliriza ensinga bwerimu omusana naye omusana tegukwokya nnyo ebyo babikulwanyisa ne babiba nga bakola ki babikuyamba kubanga twandiga nti Madina munnange we baafuna awangu tuvaawo ne tugenda e Mecca nga hoteri gye twasulangamu nga oba oli munafu nga tegala kukka wansi abasaaza nga yasaaza mu hoteri asaaza ku haram mizindalo gye zikonekitinga paka ne hoteri kakati abantu nga olwaki mbasibasimba ssebo salamu alaykum wa alaykum salaam bali kwogera bituufu Mungu akusiime ya rabbi amina agambe nti yasula bulungi bamulabiranga mwana muto bebi musajja mukulu ate musajja mugagga sente akalinawo sente diriwo alhamdulillah Mungu azimukumira mutasa abamasa bina abalogo bonna Mungu amutase amukumira akantuke Allahumma amin ekyokubiri nagamba nti si byakulimba ensula ya tawakkal yeyo eregwanidde ddala bino si byakulimba just bagezesa embugezesa ebisigadde bino jja biraba nti musajja biboogera bulijjo byanjawulo byankizo byansonga it is unmatched sincerely speaking unmatched tosobola gimatchinga na balala wano mu ggwanga mashallah taala this is tawakkal nga oli erinnya tawakkal era ojja kutawakkalira ddala ekyokubiri mashallah taala nagamba bava Makka badde Madina bugende Makka aye nabyo naye mwewunyisa agenda okulaba nga niwo batukiridde wansi kwa haram agenda okulaba nga ate emizindalo giri connected katufuna hoteri erina connection n'emizindalo gya haram kitegeeza nti nene bakumpi ddala ate ng'eba yabuvunanyizibwa ziba z'abanene ekizimbe kya Raji negegge wa Saudi Arabia omusajja yafa ne ssente ze mirath bagana okugamba nti abaana bazijeyo bazigabane lumu kubanga ziyinza osula ekonomi y'eggwanga Raji inanyini kizimbe ekyo Tilal hotel so omusajja bwe yasula era agamba nti alhamdulillah buli kimu kyonna talina kyakyogerako naam Allah ateeke barakati ogambe tawakkalu esomesa wasoma okakasa nti wasoma twasoma nibakuteekateeka nebanteekateeka kubiwalabi Makka bakubanga nti bakusomesezza wandibadde otya era si kirungi kubanga na mukwano gwange muwalimu twabadde tunyumyako naye n'agamba naye yagenda naye yagambye bwe yatuukanga eri nga babagamba abawalimu mugende mwekozese kakati n'agamba yasangamu obuzibu bungi muwalimu naye tabani bye Makka ate alina okwekozesa era yasangamu obuzibu bungi era nemugamba munnange ffe nemuganze buli lunaku ebbanga linabeera e Mecca buli lunaku neetooloolanga Kaaba tewali lunaku lweseetoola Kaaba naye nga baba bakola ki bankozesa nga bankozesa n'agamba okakasa nemugamba ye tewali lunaku lwonna lumu lwenakola ki lwenabeera mu hoteri neneebaka buli lunaku nga nina okugenda ng'era bankozesa nga neetoola Kaaba emikolo nga ngikola bulungi era neebaza Mungu nze saava Mecca nga tewali mukolo gwe sikoze Allahu akbar walillahi alhamd buli mukolo gwonna nagukolanga alhamdulillah ogamba oli happy ndi happy oli satisfied ti buli nsonga yonna oli mumativu ndi mumativu okusinziira ne ku balala bye banyumya ate oba muwalimu nga yanyumiriza ebyo kakati n'abanga ŋŋamba era nze ne mubuulira yabadde twabinyumizaako najjo yabadde abinyumiza alhamdulillah ndowooza ayagala okugenda e Makka olabye nteekateeka Tawakkal Travels wetu Magoba Arcade wetuli jangu wewandiise hijja ne umra jangu wewandiise Magoba Arcade wetuli awo n'essimu zaffe tuba nazo bulijjo 0752 86 ezo oba 0701 94 10 ntegeeza emu 00 emu so 94 10 emu so inshallah taala twogere tuteeketeeke ensonga zitambule bulungi tetwagala oleme genda Makka biidhnihi jalla waala tetwagala weekwase
twagala kuteekateeka nga lwero sasula mpola bijansoboka inshallah taala naawe ojja genda ng'abaalaye bagenzi naawe osobola tobifaako sente weeziri naawe ojja genda watobifaako jangu twogere olabe obuzibu buli luddawa biidhinihi jalla wala nsaba allah akusiime era akuwa obulungi naam tutambudde tuvudde wano tugenze Makka wabasinga kunyumira obulungi Makka Madina wakunyumira Madina watewenkevu nnyo wantu wali naye Makka kwali kukola Madina kwali kukola Makka obeera mukola mirimu Makka kwali kukola nno era nze nina ekintu kyeŋŋamba edda nze nina abantu bampitanga aji nga sinagenda Mekka naye bakolanga nsobi wallahi era ne kakati abakikola bakola nsobi okuyita aji nga tonagenda Mekka bakola nsobi lwaki anti eri kuba kukola owa aji wakolerera omala bukolerera si bwakwogera bwogezi nga olaba omuntu abalina kuba mugagga nga sente azina tokuyita mugagga nga oli musujja ngera tokola oli awo ate agambe mugagga kale waba wazisikira ogamba nti kale era ensikire zirabika sente ensikire zirabika n'enkozesa yaazo omuntu omulaba sobola okuzimanya so si kirungi kuyita muntu aji nga tannagenda kukolerera linnya eryo kubanga nze nina ebintu byendirinako byesinza kwerabira byesinza kwerabira kati ng'olunaku lwa Idi sinza kulwerabira mu bulamu bwange era nze lwekye lwandaga nti ne Mungu lwalikera ku makya okujja okunnona teri bantaasa kubanga nalulabirako ku Idi okwo kwennyini ekigambo kikulu nalulabako ku Idi olwo nendulaba neŋŋamba Mungu wange webiti neŋŋamba abasajja nibo batugamba nga tukole amalame neŋŋamba abasajja bategeezanga kintu kino kubanga Tawakkala yatugamba nga muyina okugenda nga mukoze eddambi okola ekiraamo muyina okukola eddambi tugana naye bannange lwaki batukozesa eddambi tubirowoozangamu naye nze ku Idi nalulaba kale tutandike nti olunaku wenatandika okutegeera olunaku lwe twatandika ogenda mu Lusenyi Emina kubanga natuuka Emina nendaba ti wali oba olyani ogenda kusula ku kafaliso nga inchi bbiri kubanga awo kati Tawakkala yalinga etugira bugezi ndoza ate wali mateeka bagaba malala nteekateeka yayo bandala kubanga kati nalabanga abo babavudde mu mikono gya Tawakkala naye okuba twabeeranga nayo era ngaokusigala netulabirira eddagala biki ebyo ebyawo alina kuzo nebasaawo obufaliso nedda basulanga busuzi nosula ne munno akafaliso bwe kati naye munno akolola nitujja wewala nga wesembeza kwebuuza teri kugundi kwegana laba era nagamba empisa abantu gye babeera nayo e Mekka singa nawano gye bali babeera nayo Allahu akbar ensi abantu bandibadde mu bulamu bulungi nnyo kwegamba ensi eno yandibadde eyanguyira buli muntu kubanga ovanga ku muntu n'akolola n'owulya ekifuba nga kikolodde kiri ekyamaanyi naye nga tomwekkanya n'okumwekkanya ennyindo esigalawo ng'ekyassa okyali naye n'omugamba wamize bumize ku ddagala olina ku ddagala oba olinamu empeke kubanga obusawo bwaffe nga tebuggwamu ddagala nomuno n'omuwaako buwi naye nga togana naye kati wano omuntu akolerera omugamba naye tuba tulitudde wano ogamba waayo nojja kunsiiga ekifuba nza okulaba ne studio ng'omuntu ayinza n'okugivaamu kituufu naye wali nga tosobola mwenna nga muli bagenyi ba Allah kibalama nga wekkaanye ebintu bw'ensonga ezo nga buli munno omusaasira ekitegeera nga buli munno omusaasira alhamdulillah Makka
wali wansonga nnyo kubanga Madina kutolerako mubaka salamu genda kusala mu rawda na kusala mu muzikiti gwe Madina na kulambula kawo genda kuba genda mbifu ya kulambula Ntende nokoma ongera nga tulaba obulamu tuli mu bulamu buli owalagira obweweevu okujja kompozi kasana nga akato kubanga muko naye kati e Madina nakulya bulungi akakyere mwaka bakaleetanga akalungi alhamdulillah ne mukatuula ne mukalya alhamdulillah ate nga mukalira wamu ne kanyoni kawooma okufa obufi nga mukalira wamu ne kanga kawooma nnyo alhamdulillah so Makka olunaku olwogenda luddawa Emina lwakulaga Kabuli olabanga embeera gy'obeeramu ola Mungu nti akusobola era lwakyusa ebirowoozo kaganze nze kyenjagala buli muntu yenna Mungu omuntu yenna alina obusobozi agendeko e Mekka okyuka toyinza kuva Mekka n'osigala nga bw'oli kyebakulimba okyuka era omuntu yenna alina obusobozi agende e Mekka buli alina obusobozi yenna agenda ogenda n'otuuka eno ebintu byolaba ogenda biremire twepansa ku duniya kwawe noolaba nga temuli nze mu bulamu bwange njagala nnyo ssente sagala nkulimbe naye nze natuuka e Mekka n'abakozi ne bankubira nga essimu nenjiraba manager wange ngamba ya business nga nembivaako nga talina okulipootinga ssente tofunyeyo zino ngakati nga mbitunulira bwe nti nesigikwata era bakumole bagamba emize kiki kiwabaddeeyo tekibanga omulamu obwo ate nga njagala ssente kubanga kati niwezingamba no mu studio oyinza okulaba nga omutima gwange empulya emboozi eba tekyakola ki emboozi tekyakola ki teba tekyanyumira naye wali natuuka essaawa nenzikiriza kati kyobola nti Mekka ekyuse te nenkomawo nga nkyuse n'okubawo ng'okyuse bino nendabanga bino bine nebajubiramu kati ndala si eri tokyagwamu tokyamalwamu naki sikyamalwamu Makka atugambye yamuteekateeka n'amulaba amukyusizza amudisconnectinze ku nsi eno bulijjo ebadde mumalamu nesente akolaki naye nga taata tebiina makulu essaawa yonna Mungu amusobola atunuulidde embeera eyo tuvudde awo tuvudde Emina tugenze mu Arafa olunaku lwa Arafa twagenda olunaku olwo tusiiba mu lusenyi Arafa olwo nalwo lwaliko okusaba okw'amaanyi sobola ogamba oba emyaka kugamba otuuka eri nga nti wakyuka nze mbadde maze emyaka nga sikaaba nze sinsobola kuba nga njijukidde lwenakikaaba naye nakaabira eyo naye nkaaba naye nga mpulya nniya yange kuganga nina ekintu kyempulya mu mutima nenkaaba okukaaba omusajja omukulu nagenda okugiramu nti ate nakaabanga nga simanyi ndi bannange bakaaba nagenda okudda okugira nga buli muntu yenna asabye akaaba nengamba banaye Mungu kiki kino Allah tusasi ya Rabbi akkirize dduwa zaffe za Arafa amiina kuba natuukawo neŋŋamba bannange nengenda otunula emabega ate nga nze nakaabanga nzekka nga nzibiridde nga siraba muntu yenna agenda okudda engulu bwente ngamba kino kikwata ku buli muntu yenna oliwere ekikwamba nekikaabe bukaabe naye nga atuuka tewali bantu twali nabaawo betusala baba bataakaaba niye waliwo ga nti oba namala kulaba munnange ng'akaaba nedda waliwo seeka gwafuwa $10 nagenda okulaba ngaozeemu ne $10 nga wenna otunyiza amazigo n'okaaba sewe nompa $1 banfuiramu $1 mwarafu omwo ninamu omukisa abatera kunfuwamu $1 era sebusikigana simanyi obadde simanyi $1 bokyaziinamu wano newano ate kati $1 mbala yena ezo zagazaki kubanga ziri zaali zikola eri kakati wano waffe akiramunya kulabako bati kumukolo gwokomyewo ngera ofuwafu eki $1 nenga yatandikidde mu Arafa ena nenga nti Haji Sunna yatandikidde mu Arafa Mungu amukomereza $1 ezo nga nyingi n'ebizike nga bingi ne sente azimuwe omusajja gwe nafuuwa akola omulimu munene nnyo kiyaga
era Sekakiyaga mu bantu betwagenda nabo omusajja oyo Mungu amwesinga okuba ekirungi. Amin ya rabbi. Era mwagala nnyo yafuuka na muganda wange kubanga sinza kumala ennaku ssatu nga tetwogeddeko na Kiyaga. Yakola omulimu gw'amaanyi. Yakola omulimu gw'amaanyi kubanga badde ndi nkunyumiza olunaku luli olwa Idi. Ekisooke tumale okugira naye yogera ku Kiyaga yo mmale olunaku lwa Idi. Ku lwa Idi kakati olwo okuva ku olwo ng'Idi ng'ewedde kusiibula Kaaba kukola ki Kiyaga yatandika okubeera mu bulamu bwange nga yankozesa okulaba nga mmalayo ki emikolo giggwa ate nga tanekkaanya obudde buzze ku bunaabo nga tenekkaanya gwe ku musana gweri ne ku busozi bweri okuvuga omusajja kagaali embeera ekyankalanye mu bulamu bwo tokifunangako sikifunangako naye nga tanekkaanya kubanga yaŋŋamba aki omanyi ti emikolo lwetutuuse tubadde tugenda gimalayo naye tugula akagaali naye sijja kulimba neweba nze awantu wali tewasindikika muntu ku musana gwayo n'Ekiyaga yansindika oyo omusajja. Allah musime ya rabbi. Amin. Naye wamufiira mwarafa ofuya omu mwalimu kiwezi katali warafa tiwamufiira mwarafa wamufiira ku mukolo Kiyaga wamufiira ku mukolo wano omwazi dola n'omwalimu yakola n'omwalimu wamuwa omwalimu ye wamuweera mwarafa yali akoze yasomanga edduwa n'owulira nga nange ekutteko bweti nga wuli edduwa akuwanisibwa oggulu eri ng'olaba ng'ekukutteko naku lwarafa wategeera okusaba kiki okuva awo twatuuka mwarafa kusaba paka kawungeezi yarafa alhamdulillah abantu babasabira edduwa zaabwe bonna nga sinza butabasabira nomentioning amanya gaabwe bulungi alhamdulillah abasinga obunyina bawuliranko nga bamentioninga so amanya gamwe yabamentioninga yabasabira mwenna nosabira family nosabira abantu nosabira kiso wa Luganda Mungu abasiime ya rabbi abobulungi tuva mu Arafa tulinya bus tolekera Muzdalifa awo anti awo twatuvudde bino by'Emadiina bino byogera awo wegambire bayite emirimu gyennyini era egiŋŋambisa nti omuntu si mutuufu okumuyita aji nga tagendangako Mekka abampuliriza abakikola mukirekera awo babakiza mu nsobi nnyo awo kubanga nze bwe natuuka eyo nengenda okutandika okulonda obuyinja ng'omwana omuto mu nfuufu obuziikula mu nfuufu ng'obikola obyagala ate ng'oyagala nga tokwata kutoli kutya ate ng'obwagala okufa obufi obuyinja akasawo kakusula wano akalimu obuyinja kakati essaawa zino omuntu omugaa nti genda olondera obuyinja 7 kamba omuntu ono bannange kyobulanga nti Emeka wakyusa omuntu n'akyuka era omuntu wagenda Emeka n'atakyuka oyo bwatyo alhamdulillah nalabye oba n'abakyala ngaabo betaaga okubagira ne bagendayo abakyala betaaga ogendako e Makka kubanga ebigambo kakati nga tawakkala ebeera n'emisomo kakati manya nti omuntu aba atawakkadde kakati emisomo egyo buli kibasomesa kiba kimuyingira nnyo kisobola omumukyusa n'abakyala beetaaga bagendeko e Makka bagamba abasajja balina abakyala batwale abakyala e Makka babatwale ate bayisa abantu abalungi nga bagenda kufuna impact so si kuba twazi just kumala kugamba nga byano bamuwalimu oli tugenda weekozese yaŋŋambye omusajja baba bagamba nga gwe oli muwale mugenda mwekozese n'agenda era yabadde annyumiza n'agamba balwalira eri bannange katanfe ate abo bali mubalwala n'endya
Gavumenti yawe yali etya? Yali nnungi nnyo. Nze bino byonna sirina kye nsobola kugamba nti nina buzibu nabifunamu okulya kunywa. Lumu eyaffe ng'ejjudde ebyokulya tekyajijjukira nga tulinga mujjuza. Alhamdulillah. Twabeeranga ne aji ono w'eddagala bamuyitaani? Aji Nkuutu. Aji Kabuuti. Niba ne Aji Kabuuti ye gyali. Nga ndodde omuwulizaako. Ojja mulaba enkya togende wa Fawzia. Aji Nkuutu. Oyo yayinako muwala we ng'ebyokulya bino bigundi bifrutus nga firije yaffe ebeera bweti ebejjudde tobula omusana gwatwokya nga tegutusobola naye ng'osobola okuva mu musana ng'otuyanye ng'ovuddemu tampeko z'amazzi obanga mmeka naye nga tegutusobola kubanga twalyanga bulungi nga tulya bulungi tunywa bulungi. Mashallah. Tulina Haji omusajja Haji Musa Kibalama, omusajja Mulyanaka w'Ebulemeezi, omusajja mu furniture. Haji yemu kuba Haji abakyali fresh, yafunye omukisa ne visa n'agifuna n'agenda e Makka. Olwaleero byanyumya byebyo. Haji Musa Kibalama omusajja mukozi wa business ate nga eddiini yajagala yagiyingiramu ng'ajagalira nno ddala n'aginyumiza. Atunyumiza gambye nti abakyala bamwe mbatwaleko e Makka bayinza okyuka, yinza oba kusumbuwa naye mutwaleko e Makka, kyama kiri awo e Makka. Sincerely speaking nempawadde amagezi gonna otwalako abakyala e Makka, naddala ate mu hijja kujja bagira bakomawo nga bakyuse. Era sere bisinga obungi baba balina okuzza omuzigo naye Allah ateeke mu barakaati bonna abatutte bakyala bamwe Makka mbatwale. Kyokka ate watambuza n'ekitomo kya Tawakkal Travels ojja kubanga nurun ala nuri tutte Makka, kyokka ate nga bagenda kuwa quality service. Mashallah. Ebigwanidde bino si byakweraga ni Tawakkal is work. All right. Spiritual change. In Tawakkal we have that the journey that adds quality to life, to somebody. It is a qualitative journey. It's after improving you, all right, making you a muntu omulungi spiritually, economically, all right, socially, domestically. Wonna oyinza okwogerako morally, yogera ku politically. That is Tawakkal. Genda yo ng'otambulira Tawakkal Travels, ekitongole ekyo ojja kukiramu enjawulo. Kyokka ate nga watambulako dda n'ogenda n'obakola dda hijja ojja kulaba difference ya Tawakkal n'ebitongole ebisigadde, difference ya Tawakkal n'abalala. Ekyo nkikubuulira mazima, ojja kulaba difference ya Tawakkal n'abantu abasigadde. Oba watambulako dda ojja kulaba enjawulo ya Tawakkal n'abasigadde. Saba Allah akuwa obulungi obanga wagendako e Makka emirundi oba ebiri oba esatu oba gumu oba ogenzeko mu umra oba ogenze mu hijja, onookola hijja ne Tawakkal ojja kulaba nga waliwo enjawulo. Ebifo bye bimu but you'll see something different. Nsaba Allah akusiime ya Rabbi. Oba otambudde naani oba ani yenna, just try Tawakkal, you won't regret inshallah ta'ala. Tetwewaana bwewaani naye otuuka e Makka okiraba ng'enjawulo weeri n'enkizo weeri. Naam. Haji Wandisebe mukyala wange omukwasa Mababanyi Mama Nasimu ali ayagala kati kuyingira mu TV kugenda Makka kati sawa zino kubuuka era kati mukwasa amaki Amababanyi bwetunula kutunuza Kibalamu byayogera biva ku ntobo ya mutima tunulya woti muladala mu butuufu is biri touching era bibadde mu ntobo y'omutima. Haji mbadde okyagamba ku Muzdalifa oyo wali abasajja amatero manyi abantu amatero gamba nti sigenda kwebaka era nze natuuka bulungi nenonda obuyinja bwange bwe nalonda obuyinja bwange ako nali nga Tawakkala yansomesezza dda we tulaga kugamba wali oba olyani oba olina njizi z'amafuta oba olina biki matuka ga furniture ng'owekolera furniture oba toyagala osulangani eri amateeka kusinga ne president osula bulungi oba obuliri bufaanana butya tonyumya
era otuuka awo n'ogamba Mungu ate tolina gw'obuuzaako tugenda sulawa okujjako awo wennyini gwe woogera naye ate ekyewuunyisa weebaka ku ttaka weebaka n'amayinja ankunyiga weebaka n'obuyinja bwe walonze n'okulonda nga buli awo naye weebaka ne weebaka otwo ne tujja naye era enneebaka yaawo era obanga ali oba bagiyita bati oba cooperation tukigonze tutya kubanga neebaka olwasimuka bwenti ngenda osimuka ngenda okulaba ne bannange bagenda kunaaba okwandibadde ngaokuddengo nga bannange bagenda kunaaba nange nengenda nenaaba kati olwo lwe lunaku lwe nateeka mu bwongo bwange lwesinza kwerabira awo we natandika okutegeera kubanga wali twagendanga oline munno omwebase akafaliso katono akolola naye ng'obeera naye naye awo okutandika okugundi okuzuukuka awo kutambula oba emmotoka oyina mmeka oba oyina nnyonyi gwe yeyina okutwala kutambula novaawo ntuteyemina nokuba ekiwaji kubanga kati twavaawo netugenda netukuba ekiwaji etumala okukuba ekiwaji netukwata olw'Emeka kigere kyaffe nno naye tunuulya distance eyo netutambula kakati tugenda okutuukayo oludozo lw'abantu baba bagenda bangi kubanga ofundako na wano nti kukaba owetololera wano wansi waliko enjawulo naye nga tulina kwetololera waggulu eri kati obaleejo ogende waggulu emirundi 7 ku lugendo luli watambudde ogende nawali Safa Marwa nawo weetoolole awo nze we natandika n'okugira natakako n'ekiseera nga kisaasobola kutambula ng'omuntu ng'onokulula ku kulule bwenti ng'ate nina okutambula kwegamba ekintu kye nerabidde mu kugenda awo ekyandagisa nti Katonda waliwo atunonye olwo olunaku we nalitegeera teri muntu ali kutaasa kubanga nti twalina abantu nga teri muntu asobola kuwa ku magezi ng'otambula olagize nti okooye emmotoka tewali naye nga muno akagamba ne tutambule tugende tukole emikolo nga teri muntu akugamba nti oba naye oba akamotoka kakano kale kankutwale nkutuuse oba kankole ntya nga tewali mwenna mulina kukola ki ate buli omu ali ku lulwe kitegeera netutambula netumala netukola emikolo netumala kakati awo newe natandika wenkugambye ddali nti omusajja oli kyeyakola nagenda okutuuka Emeka okutambula ennyo nga ndwadde nga ninga gwe bookyezza omuliro okugamba ng'omuntu gwe bayiridde amazzi nga bayira amazzi nenkola kyawo netuddayo abatawakkala era badokita ne bampawo ku ddagala awo naye olwokuba nali maze nga njidde nnyo nga sikyasobola kuddamu kutambula nga okuddamu okutambula ate musaayi gwe guba gugenda okukola ki okuvaawo akati awo omusajja oyo gwolaba kiyaga weyakolera omulimu nga tulina okuddayo okunkomyawo okuba ekiwaji tulina okuddayo okugira Kaaba nawe kyakolesoga kimaliriza nga nange ate nkyagala nkimalirize ate kyogala kukuleka ate saagala kundi kyogala kutuma muntu kukubira biwaji era Mungu mwebaze navaayo nga byonna mbikoze Waalaikum salaam webala omusajja mulungi ayagala Mungu wo amiina ate alwana mu mbeera ki nogamba kabukole ki notegeera okulamaga kwe kuno hijja kyovulaba abanya ogobako banno nogamba nti timuddamu kweta haji nga timuli baali babimpitanga naye nalaba nga bakola nga misobi kati ssaawa zino okyogera nga kigwanidde kuba wakikolerera haji tuweeyo ekyokuyiga kimu mu lugendo luno yoyinza okuwabamba na Uganda bakola kikuba tugenda kumaliriza kati mu dakiika emu olugendo luno lulungi nnyo lukukyusa
lukukyusa ebirowoozo era omuntu yenna asobola okugamba kuba nandikugambyeko lwakuba obudde bugenze nandikulazeko nti nze lukyusa ebigoni kubanga kati olaba ennaku ezo President Museveni yagenda najjaawo ku balemeezi n'apaakinga naye wapaakinga n'agamba omuntu akulira balemeezi fani kyajje kakati nga womanyi ebyabantu abangi abantu baagala nnyo ebyobwereere omwami omu n'avaayo n'adduka n'agenda kakati nagenda abantu ne bagamba abantu baaliwo ne bagamba wuuyo kakati n'abeera confused naaba nga tategedde muntu muki mutuufu naye nze naddayo nentuula kitegeera kuba nalaba nga byansi neŋŋamba ono kati agenze mu linnya lyange si w'abalemeezi eri bizinensi zenatuula nenzirayo neŋŋamba tebimalira budde kakati embeera eyo kyengaye nti makka esobola okukyusa omuntu okululunkana ndaba kuki nandimugje nayo nandimugjeeyo simanyi bakiwulidde nti pulezidenti ayimiriddewo n'abuuza n'agamba nti akulira balemeeze yayimirira taviiramu awo si butaviiramu awo waba asiima era n'ayongeramu n'amaanyi naye era byakatonda kyebibeeredde pulezidenti yabagundi nnyo kubanga waliwo bannaffe bebaali bamaze okuwaayo awo ebbaasa baali bannaffe bali bawaddeyo amabaasa ng'ab'essomero waliwo abalala awo kati nampita ndowooza omuli kuba yagamba entebe nga mukola entebe ennungi nnyo balemeezi nga nze mpita wano ndowooza nti zeebweru za wano kayogera ku muzindaalo n'agamba nampita naye nalaba omwami ng'avuddeyo neŋŋamba kakati oli ayise balemeezi kamulege n'omuta ekyo kijja makka nakijja makka kubanga nalaba nti bino ebyensi bitulunkanya ki bwereere esaawa enamungu akukima eryakutaasa nga teryakutaasa nze nakirabako olunaku lwa idi era nze zanze bwenaba nga ku idi ey'ebisolo nze nja kujjukiranga olunaku olwo inshaallahu taala nja kulujjukiranga haji agambye agenda okuba ebiwaji yoyo haji ng'anyiridde okufa obufi aligenda genda okulambula ekiwaji kiri kitya n'ebisigadde byonna alhamdulillah mungu ateke mubaraka era akuwa obulungi tugenda kusiibula haji otumira ku bantu ne Sharifa Namutebi abakulembera ndowooza Namutebi Sharifa mukyala Sentamu mutumidde nnyo kati tumira kuba otumirako awo bannange ffenna bwe twagenda e Mecca mbaagala nnyo era tubeere n'omukwano tule mukwano gwaffe guleme kubanga twatambula ffenna tube nga tetubulaŋŋanako tube nga tweraba nnyo nentumira abaana bange omwana wange omukulu Layani Maliki Imu Usina ne Musa Junior nentumira ne maama wange era mwagala nnyo Mungu agira amumpere esinga okuba ekirungi amumpere n'obuwangazi mbere nga ngenda nga mulabako ne bannange bonna betukolako babibu Ajati Sese bannange bonna ba Davis bonna maama wange Nalongo mwenna mbatumidde sireseeyo n'omu mwenna mbaagala nnyo Adija kwagala nnyo mukwano gwange nalusiba nkwagala nnyo maama yakwesibako nti olina ogenda e Makka maama Nalongo yakwesibako nti olina ogenda e Makka ne bibu oyo naye yakola omulimu mungi omugenda kwange okw'e Mecca ate maama mwebazi mwakenjera okuba okufunira kampuni ennungi era yagimbuulira nanga atogenda mu kampuni endala naye nange bakwano bange kati mbagamba nembagamba tawaka kampani ennungi nnyo oli omuvuzi w'emmotoka z'empaka tomugambye Sebuguzi nkwagala nnyo muganda wange Mukusu Moto nkwagala nnyo sade bakola omulimu abo bakulinda bakola biki byonna n'embuzi ne bazireeta ffe twakomawo twalya mbuzi naye nga sinze nzigula ngaawo Sebuguzi namperezaayo embuzi 2 abantu ne basala ne batu ne bookya
neba bakola omulimu mulungi alhamdulillah mugambe nange manje yange embuzi mugambe nange nave makka sebuguzi embuzi yange njibanja musabe sente musajja mugagga asibasaba sente akuwe basa asime busimugambe sebuguzi mugambe omwami ono mugambe yetaaga basa agwani akwagala nnyo mugambe akwagala nnyo ataji kutike ojindeetere anja kutwala sente nja kuzikuta nja kuvuganze nkutwale mugambe ono oba tunagenda kumukusu motors bonna bagambe embuzi yange kati ugambe okubampe basa sitanyo kwagala kusaba bakuwe basa bekolemu omulimu bagambe bakuwe basa kati bagambe mukusu ne sebuguji omuvuzi w'emmotoka z'empaka kafuru champion seka wange ono ayagala ebbasa agwanidde asaba gogambe mukusu mu kampuni jamu ogabeko bitambule alhamdulillah omuntu agaba n'okufuna afuna nnyo nawo tinawo ugaba engalo zimanyi okutaano nota jafali yali awo ajja kuwa kusalamu nga ebintu mashallah kale Mungu atekemba baweddeyo tusibula nno kati amina alhamdulillah nsaba Allah atekemu omukisa era abeere ng'asiima gwembadde naye ye mugagga omuyinza mugagga wange kubanga yomu kwaba bampa kantu naye nange nenkola ki nendyako mashallahu taala Haji Musa Kibalama musajja mukozi wa furniture yakave Makka ne Madina byakubuulidde obirabanga bitachinge mugagga ayogera mpola watu naye nga ate ebigambo byebyo obwongo okukola sente bungi bwawe ebwina kyokka ate n'okulowooza ku bintu abirowoozaako madde sisuubira nti ebintu ebimu abirowoozaako naye abyogedde nyinza ogamba sheekhe bamusibadde ebitambalo babimeka sebo webale program gyokoze badde imperative ngerimu very educative eri inciting erimu lessons imperative era bwana imam agenda kukola omulimu munene nnyo agenda gyokuwa program eyo yonna inshallah ajja kubanga tetenkanya jazakumullahu khairan nebaziza nnyo okulu yonna itobadde nayo muganda wange Jafari Jofre wano ali awo ensonga zazitambuza bulungi bwana Akram n'abaala mwenna ttiimu mwebale ddala ku ntikko Alhaji Dr. Abdulkarim Kalisa sebo twebaziza tusiima nnyo byonna ngenze mu office ya Tawakkal Travels teekateeka hijja 2026 tuteekateeka tuwandiika mujje ku 0752 868686 0752868686 ne ku 0701 941001 oba tumaze tufuna Tawakkal Travels tuli kumakubaket level 2 ku muzikiti jangu osayirewo budde bwonna office ebeera nzigule josinganamu omwana omuwala mwali ne baseeka mwe bali inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Yes, Salam TV. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone, but I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.
Eliminate flying and crawling insects with ease using Kill It insecticide. Your People's Choice Award winner for 2024, trusted since 1988. Kill It guarantees rapid action against mosquitoes, flies, and cockroaches, including those that spread malaria. Kill It is a reliable and effective solution for homes, schools, hospitals, and all public spaces. Experience the perfect blend of power and refreshing fragrance. Kill It delivers unmatched effectiveness at unbeatable value. Choose Kill It today, trusted by families, proven by results. Available at your favorite stores. Kill It is distributed by Translic Uganda Limited. Our city is drowning in a waste crisis. Floods, pollution, disease. The consequences are real. But there is a chance to turn the tide. The Uganda Environment Forum 2025, a powerful platform for change. Key stakeholders, urgent solutions, real impact. Be part of the solution. Partner with the Uganda Environment Forum 2025. For details, contact +256 200 330 222. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Abeka baratuzi. Awarunji. Nafe tujja. Bami kwanu. Ana inakuchenja ono. Anko, osobola okozesa essimu yo. Tuyina momo. Va ku mwana gwe change. Nayanziza nnyo. Nange kwete. Yes. Zo ziri mmeka? Gire 3 kitundu. 3 kitundu. Yes. Naye baba. Sente nga zinziguddeko. Naye anko, osobola zifuna okuva ku ssimu yo. Batu jemwe bimu. Mweba rutegeka nze no bora bankoye va ku machandi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno muti kule ebintu. Muri mutya? Anko, lero kyabonabona. Kale osobola ziteka ku ssimu yo. Ne weekolera sente. Bye. Musulidde omutima. Ondaze okwagala. Naye thanks for baraba. Bit empombo bazikyaliwo jajja mwongereko. Oyagala nnyo olwombo lw'ekinyeebwa. Tewetaaga kutambula. Gwe ne bw'otuula. Tubeere mu nzikiza. Senga n'atuma olina okugumiikiriza. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city.
So taso butondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup.